Alex Sebayiga y'omu ku baasooka okukwatibwa ekirwadde kya Ebola ekyabalukawo mu disitulikiti y'e Mubende mu mwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde. Obulwadde bwamukwatira ku ddwaliro lya Musiitwa wekka we twali tumujjanjabira era we twaviira omugamba nti tukirako ebyekika bye bimusumbuwa okumwetika omutwala eri ng'atandise okuva omusayi munyino mama w'omwana yennyini yafa. No ye yamusala ebivundi ewansi naye yafa. Nowa keesi yabajja keesi naye yafa. Ayina n'abalala bye yasiigayo esadize kuba ayina ne taata w'omuto Michael naye yakola ki teyafa wabula ye nali naye mu ddwaliro yawona. Kyokka ono yaddusibwa mu ddwaliro ekkulu e Mubende gye yajjanjabirwa era oluvannyuma n'asiibulwa ku mukolo minisita w'ebyobulamu Jane Ruth Aceng gwe yakuliramu. Ono yasiibulwa nga 3 omwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde. Sebayiga atubuulidde nti yasanga okusoomoozebwa oluvannyuma lw'okusiibulwa kubanga abantu baali bamusosola. Ekyamazima bansosola kubanze nalwawo nnyo wano omuntu okutuuka wano ewaka nalwawo nnyo naka akakuba kalaba kakyamaku bwe kati nasanga bakaziba anako bakaziba kana mulabira ddala ng'olinga eyayeretera obulwadde nga n'oba ogenze ku dduuka sente ze ezo zibatakwata. Yadde nga abasawo bamukakasa nti awonye, ono agamba nti obulwadde buno bwamuviirako okulumwa amaaso wamu n'amatu. Kyokka ono agamba nti abasawo bamumalamu essuubi ey'okutereera. Ndeekaana amatugazi b'enjala bw'ennuma, amatugazi b'empewo, empuwa amatugazi. Ekyo bakiŋŋamba tekirina ddagala okuggyako nze alina okukola ki okukyejjamu okuba nga nyambadde ebisonko oba okuba nga ndya ekintu ebiyinza okuta mu matu okuba mbasidde kikajjo mba alina okuba nga meketa emberenge. Yadde ng'ono ayita mu mbeera eno, Sebayiga asobodde okuyimirizaawo amaka ge ng'ayita mu kitongole kya Nnaabagereka Foundation mwe yabangulibwa okukola ebizigo ne sabbuuni kati ebimubeezaawo. Batusomesa okukola ebizigo okukola sabbuuni kati ate nze zonna koosi nakola ki nazitwala batusomesa kumu owamu ne koosi zonna 3 nekola ki nenzitwala nsobola okukola ebizigo nsobola okukola sabbuuni ate era nsobola okusevinga sente. Ate mu tawuni y'Ekikandwa mu disitulikiti y'e Kassanda gitusanze Resten Namuganyi nga naye yasimattuka ekirwadde kya Ebola. Kyokka ono atuuse n'okwoza ku munye ng'atunnyonnyola engeri gye yafunamu ekirwadde kino. Omwami wange yalwala kati we yalwala nga tumanyi musujja n'abaako amalwaliro gagendamu yasookera ku bbonerawo ne bamujjanjaba naye ng'obulwadde tebakola ki lwajja n'agende wa musawo Benard era naye n'amujjanjaba naye nga bagamba musujja olwavaamu nga balaba embeera gikolaki yeeyongera tumuzze ewaka twamuzze ewaka Muzafaru natandika okuvaamu omusaayi mukamu ne bagamba oyebola era Muzafaru yafa naye nga yafa twali tetumanyi bwebola nga tumanyi bamusewusi obulwadde bwebaatira kubanga fena twamuliko. Olw'okuba nti baali tebamanyi kituufu kiruma bba yasobola okusiiga ekirwadde kino abantu 20 nga 8 ku bo baafa. Naye buli eyalwala yali mukwano gwa bba wange Muzafaru ate buli eyalwala yatuukanga ewaka nga Muzafaru mulwadde era nga bw'omanyi emputtu z'abantu kubanga nze naye nali situkkiriza nga batugamba Ebola nga wama tetukola kitetukkiriza era buli muntu kati niyo yaleeta sayini ewaka mu nnyumba abantu bayingira mu nnyumba balabire eddala. Kyokka okufaananako ne Sebayiga ono yafuna obujjanjabi mu ddwaliro e Mubende era n'awona ekirwadde kino. Bw'agenda okuddayo gye yali akola bagaana okumuzza ku mulimu gwe yali akola. Omulimu gwe nali nkola ne bafunirayo omukozi omulala era n'essawa ya kakati be baliyo be bakola kati nze ne nviiramu abo ate baali mu kiri bo tetwawona
abalwadde b'Ebola tetwawona tukyali balwadde. Namuganyi yali yasobola okwetandikirawo akalimu mu nsimbi ezaamuweebwa ekibiina kya Black nga tezaali zaakuzzaayo wabula ng'abazigu baamuyingira gye buvuddeko ne bamubba. Baatuwa buli muntu emitwalo 3 kati egyo emitwalo 3 nga ku mulimu sikyaddayo ne ntandika ne ŋŋamba nkoze ntya ne nkwata egyo emitwalo 3 ne ŋŋamba kanfumbe wali emmere y'olweggulo Soweto ne nkwata ga mitwalo 3 ne ntandika ogulako ebintu bye nkozesa mbadde neekolera nga sina nga wendi naye kati ebintu byange we mbitereka mu tawuni Kayumba bajja ne bamenya akayumba ebintu byonna ne babitwala. Yadde nga basimattuka ekirwadde kya Ebola ebiwundu ebitalabika bikyaleka mu bulamu bwabwe byakulwawo nga bikyabaluma. Babula Nalweiso, NTV Akawungeezi.